Tuyinza tutandikirako naye following up nangamba mpuliddeko nti omulambo bakututte mumokyali namugamba ddukawo naye era bwe yatuuseewo yakusanzeewo naye nga naye yaŋŋambye nti mubantu bonna nnyogonya so webale kubeerera muganda we kama mulungi nnyo sebo webale pozi nze kyenyinza okubagamba mikwano gyange nti music yono ali bubi omuntu yenna aliyo nga takimanyi ng'oyimba then wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi kubanga nze omu ku bantu abayimbyeyimbyeeko ku nnyimba eziwera ate mukama nampa n'omukisa n'ennyimba ne zitunda mu mawanga amalala mangi nnyo so kitegeeza nti nfunyeeko kasente akayinza okuba nga si kangi nnyo naye bwe tugattako abayimbi ba Uganda wano abakyafunye omukisa nze omukubu nandibadde nga ndi eyo neeraga bwerazi nga sifa nayo saagala kumanya kubanga sobola kusula njala otwogera lwaleero sobola ofunako okulya akatono nandibadde neeraga nnyo nga saagala nakumanya association federation wati mumumanyi asitanze empiseewo naye empungu terya bireeyi ne bw'obanga ogenzewa nze ndi mwana munnauganda nzaaliddwa wano wenkulidde wengenda okuziikibwa kinkakatako okudda ku ground nentereeza so that bato bange abagenda okuddawo baleme kusanga bizibu nze byensanze kubanze ensanze ebizibu bingi nnyo okusobola okutuukako wentuuse olw'ensonga nti music ali buki music ali bubi olwaleero bw'otunuulira abaana ba Babydewo nga babaleese wano babasabira obuyambi okubaweerera ate ng'ayimbye ennyimba abantu ze bamanyi eziwera n'amakumi ndowooza nga 2 then kyennyamiza nnyo kubanga ate omuntu bw'amala okuba olimba ne lutunda eggwanga lino tuli abantu miliyoni nga 45 katukitwale ndi 45 zonna tezisobodde kwagala Babydewo emiliyoni emwagadde oba emitwalo 5 ne bw'aba oluyimba lutunze siringi 5 tayinza kuddamu kufanja n'ebyo byonna nga tebikola ki nga tebiriiwo so yinza okujja mu bino okwekwatakwata tutegeke music nyingire mu associations federation to organize my fellow musician not because mbo ndi wano mbo njagala nnyo ebitiibwa njagala nnyo okumpita president no but it's because one day one time bwetubale tuterezeza music ku making sure nti asobola okukola ssente nga wadde tetumaze linnya ku stage kitegeeza abaana bange benzadde oba abazzukulu era bajja kumala bali ku street obugalo yensonga lwaki tukola ki obugalo tuvaayo ne tubyenyigiramu ku making sure nti at least future esobola okubeera bright guno omulimu ki gwe tulimu nga buli alwala bamukolera washing simanyi something afudde ate naye batandika omusondera akabbo kitegeeza nti nekintu kyetulimu naffe kyamuzanyozanyo kirya olwaleero ffe tuyimba nkya abaana baffe betuzadde oba bakazini oba abaana b'abawagizi baffe bwe tuba tetutereeza mulimu guno tugenda kumaliriza nga tetulina kyetukoze because any successful person without a successor is a total failure so saagala abavubuka bandabe mu bino ebintu batandika okumpisayisaamu amaaso oli atandika okulabanga atalina makulu no my friend I'm here to put something on the table in my capacity as Eddy Kenzo because I have a voice. I'm just here to use this voice ndi wano okozesa eddoboozi lino Mukama lyampa eddene okusobola okuyamba ku buli omu nammwe muleete agammwe buli omu agatte tusobole okutereeza omulimu gwaffe kuba gwe twalonda tegere muddeeyo wati no kubanga nze okuva lwe natandika okuyingira mu bintu bino sifunangayo ssente yonna kuva wantu wonna wadde omusaala no ate nga nze everyday bantu bafuna obuzibu byenjawulo abantu b'embeera nabo bakimanyi abayimbi ate mbawaayo nga nzija ku musaala ogwange just because njagala okubazzaamu amaanyi nti bane tubeereewo tukiremereko kubanga tutaaveeyo abantu nga ffe okukwatirako tetulina gye tugenda
shege bantu bingi bimubadde mu bino ebya association what bibaddewo for over 7 years. Nothing, total nothing. Wano sister waffe Evelyn Lago yalwalira emyaka emeka buli muntu ng'akimanyi, bwe yafa tebasobola dde omuleetako wano. Okitegeera naye ng'obukulembeze bubaddewo emyaka simanyi 7. Then what is that? If we cannot achieve anything in 7 years, then what? You understand? Kitegeeza myaka 7 obukulembeze bwe buli, Kenzo tabiriimu, Palaso tabiriimu, Kishiba tabiriimu, Gondi tabiriimu. Then what is that? You understand? Then what is that? Kitegeeza tulina okuyimuka tugambe what is that. Kubanga waliwo obuzibu, tewali copyright, digito yakamalawo emyaka 10, amendment 0. Tuli wano National Theatre yiino bagamba yabayimbi tokkirizibwa dde olinnyawo emmotoka ogipaakinga osasula what and what. Then what is that? Then what is that? Naye ate mwene muddeeyo abantu abenoonyeza ebyabwe, the same people ababibaddemu emyaka simanyi 7-10 ate be babazza ebbali ate ne babakonvinsinga ate ne mubakkiririzaamu nga temulina wadde amagezi agayinza obbabuuza ebbanga ly'obimazeemu okoze ekyo n'abitereeza leero. Oyinza otya okuŋŋa nti osobola okuweesa entebe n'ogiteeka awo nkuwa essente ogenda oginkolere nga tokolangako yadde tulwako omuntu omu. Tosobola kola ky'otamanyi. You can only deliver if you have ever delivered. Simple. Si bwe kiri? So tetuli wano simanyi kujankana, simanyi kwawukana, simanyi kola ki. No. You can only discover some leaders when there is a problem. Kati nze bino nandi bibadde mudde mu president. Kati bompeta president nenfuna ki? Webale nnyo. Nenfuna ki? Webale nnyo. What do you get? What? Already nyina erinnya Eddy Kenzo limanyiddwa ensinga bimeka. Then president, what is that? But I'm just here to solve a problem. You need to know. You know? Kubanga erinnya lyange lyennyina bwe nvaayo nempita bannamawulire bano ne mbagamba ne waliwo ekizibu kakiripu ako kandigende walako. Si bwe kiri? Kati bwe ngatta eddoboozi eryange nempita ne bano banange betulwanya olutalo ne twegatta ne banzira wano ne tugamba yes era kagenda walako. Ekyo kye tuliko. Temubuzaabuzibwa mbu twajja wano simanyi kola ki, simanyi kola bino, simanyi kola biri. No. Like for example lwaleero bebiddeewo ono mumulaba ali wano ku National Theatre bannamawulire nammwe mutudde bulungi tewali. It is because nze namumanya nnyo nga tutandika mu biseera byange ebyokutoba nga ntandika music natoba ne bebiddeewo era nentuulakako naye ku bodaboda nga tugenda mu zijjamu session. Olumu nensookawo naddawo ne tukalinnya ne katutwa nga ntambulira ku boda ya bebiddeewo. Yensonga lwaki nsobodde okukuba wano essimu ne mbagamba nti nsaba bebiddeewo ajjewa nga saagala na muntu kumbuuza mbu ati bebiddeewo yaani kubanze nkola ki. Naye kati gwe mukwano gwange gwe saakula naye ani agenda okuyambako? Ani agenda okuyambako? Obugalo bwa Kenzo bannange. Ani agenda okuyambako? Kitegeeza engeri gy'oyinza okweyamba olwaleero kwe kutegeera ekituufu nti amazima gali nti ebintu ebbanga lyonna bibadde si bitereevu nga music mufu, music kiwowongole, twasigaza ka stage kokka woolina okulya. Kakati ka stage ako nako revenue ne bakayingira musima otuula wano owa revenue wano osasula kesi simanyi council simanyi this simanyi nema simanyi ani ate nosasula ne kati that is simanyi triple something taxation. Si bwe kiri? Ebyo byonna tunaabitereza tutya ng'onadde eno abo bayaye bino byagera bati simanyi kibiina kino simanyi kibiina kiri bino si bya bibiina bino byakutereeza mulimo guno. Muve mu bintu ebyo. Muve mu bintu ebyo. Muve mu bintu ebyo. Bwe mba mugamba nti nno simanyi federation simanyi temugikiririzaamu kakati gwenza otya okutereeza ekintu kyotalimu gwe jangu munda bw'omala okitunulamu kaayanira omwo nti kino kifu nakino kifu nakino kifu ate oli eri ate okaayana. What is your problem? Obuzibu
buubu obadde ki gwe bwoba oyagala okutereeza jangu owanike omukono gambe bannanyiza ebyo sibikoze eki sibitegedde era obeeko n'ebibuuzo n'ebyobuuza nti bane wano nawano tutuuseewa akati sandyagadde nnyo mbeera awo twakulengeze nze omanyi I'm not a politician sajja wano mbonze kola bya bufuzi najja wano okutereeza omulimu gwange gwe nwaniriddde nze nyina katalogo nnene nnyo naye bwe naafa tegenda ku making sense ngeya Sebata bweta making sense today ngeya Basude bweta making sense today ngeya Kafero bweta making sense today naye yange teri making sense senga n'abasirwanye nga nkyali mulamu kyendiko ekyo kyenkola ki kyendiko okitegeera so ono muganda wange ndi muganda wa bright so nze deewo mubeereddemu nnyo era mulwaniridde mikwano gye abayimbi ne bawagizi be bajje bamulabeko abayinza obutasobola genda mu bende mukwano gwange gwani agenda okulwanirira manze oli natoba naye bebiddeewo era n'abakimanyi bakimanyi twatuulanga naye ku booda okwo ne tugenda ne tutoba ku waleti tugenda ne tutoba mu viiki ekireka ne tugenda ne tutoba ebwayise mu Lions ne tugenda ne tutoba ku jam session zonna zemumanyi ezaabangawo na wano ne tujja ne mu studio ne tugendayo nga ntambula naye ku booda kyova olaba mulwaniridde nga nze Eddy Kenzo wa leero mukwano gwange gwani agenda okulwanirira eno yessaawa gy'olina okukola ki okutereeza ebintu ebyo tumakinga sure nti osobola oyimbayo akayimba kamu ne kakoleyo ku ssente nfo kyokuddawo ne mubuuza abantu ng'aba UPRS ebibuuzo ate mubibuuza federation etanaweza na mwaka mulina ekikyamu mulyokke banaye sijja genda nnyo wala naze wano kunkubagira muganda wange bebiddeyo naye oluggi lwa federation association ezikkiriziganya naffe luggule buli muntu yenna awulya nti waliwo kyotannategeera jangu obibuulize munda okitegeera twatandikawo sako abantu bagijoyininze abalala bakyajoyininga sente ezatusuubizibwa I think by next week okusinziira ku follow up gyendiko twandiba bayinza otuwaayo ko kabachi akasooka togenda kuzifunako nga toli mu sako kubaza sako muleme kuddeyo ne mulowooza mbwe wowe bino si bya nduulu bino bya ddala bya mazima bya kuyamba industry bya kuyamba abo abaagala okukola ki okuyambibwa si bya bakaayanyi tulowooza mbu ojja kaayana nnyo tuddeyo tugambe gundi yakaanye bintu bya kukolagana n'abantu baagala kulaakulanya music waabwe jangu mu sako bakuweeyo ke bakuwa genda okole mu video genda okole ki pola tukuyambako ng'oli mu sisitimu entuufu ey'okuba nti tutereeza omulimu nga bwe tulinda okusayiningira copyright law yaffe n'okutereeza ebizibu ebyenjawulo tulina wano reality gundi CMA ku UPRS naye yennyini tennatereera omuntu ne bwafa tebacontributing teri kyeboogera temulina bye mubabuuza muli kufa abazze okwerwanako mutuveeko otherwise temunaana kulaba true colors zaffe tubbiddwa emyaka n'emyaka nze sifunangako yadde 10 okuva mu UPRS telekozi ziri ezikozesa music waffe tezituwangako yadde 10 nze nange kennyini nze Eddy Kenzo weba sifuna gwogenda kuzifuna otya basolooza tebazituwa musirisi muli ku federation eri every mwine enugu mulume febe what is your problem sebusiru bwanjoka butanyinizo tuzze wano okulwanira omulimu gwaffe nga tukolagana nammwe kennyini ate mmwe babakutte babawuddaasizza mutandise okwerumako enkuta mulinga akasaanya akali omuti ne kafa magulu
bantu bange muzuukuke tutambule. Okitegeera ebyo nno mbyogera olw'omulenzi azze n'ayimirirawo ntudde wali awoza nze sikukiriza tonzikirizamu nakukola ki olina kyomanja wampola nakunyagako nkumanyi. What is your problem? Because owulira mu mawulire sooka ojja otuule mu meeting leeta ekiteeso jangu okole ripooti nti ku lunaku lwe twateesa kino tekyakolwa bino naye ebintu ebyo mubiveeko bantu bange tuli baavu mujje tusooke tufune ssente. Twagala ki? Twagala ssente. Temuddamu ebintu byakyavu twagala ssente. Tosobola kulwana lutalo lwotamanyi. Jangu munda jangu, the door is open. It is for musicians. It is Uganda National Musicians Federation. Twina association otwogerera nga 25. Twayita ne mu sub-regions ne tutuuka Uganda yonna nga twagala n'omuntu we wansi ayimba culture music we waabwe nga wano mu Buganda bwe tuyimba engoma eŋŋanda naye abeere beneficiary. Twatuuka mpaka ku kyalo kati obuzibu buliwa. Jangu tukolagane tutwalemu music mu maaso. Jangu tukole system kifo kireme kubeera ky'abayimbi banene bokka nga nawe Mukama gwayambye n'oyimba ennyimba zo 5 ezitunda ojjeko wano kuba ofunye abawagizi bakulabeko. Niyo oyinza otya okuŋŋamba nti Baby Day utakolifayinga kuba wano ku ddiiru ki muganda wange ayimbye ebyalo n'ebala ayimba ennyimba ezitambudde mawanga gonna bamuyise buyisa mu kolido bwe bati bo gundi yafa bamuziika naye nga Baby Day wani atamunya n'abalala bangi abali wano abalina amanya naye ng'okimanyi muze sikolifayinga kubeera wali. Lwaki? Because ebintu si biki si bitereevu. Antiru nga tulina federation yaffe tulina association zaffe nogabana egundi alimu obuzibu kubayo kusimu ku federation kuba ku theater okakana ebintu bijja kuba bikola ki. Omuntu atakkirizibwa kulemberwa kitegeeza nawe toli mukulembeze. Osobola kulembera senga oba okkiriza okola ki okulemberwa. Mukkirize tutereze music nga tuyita mu Bwasseruganda nga tuyita mu bumu nga tuyita mu kwekkiririzaamu ensobi mujje tuzitereeze tutereze omulimo gwaffe yensonga lwaki tuli wano. Saagala kubanga nze nsembi okwogera njagala abantu abalumirirwa Baby Day ne mikwano gy'abamumanyi bajje bababuuzeeko akagambo kamu babiri so sijja genda wala nnyo naye nga ffe ku federation oluggi lwaffe luggule tebakulima mbwe eryo gwe twali tusibidde ebweru. You are very welcome. You are welcome at any time. The secretariat is always open. Office yaffe nzigule from Monday to Friday. Come. Bw'oba olina kyotategedde obuuze ekifo ky'okuddeyo n'okaayana mbu wawulidde boogera towulira bali boogera naye gw'ogamba ki bali bagamba but what are you saying you gwe nga gw'ogamba ki bagobyeko era byego. So bambi mbaagala nnyo saba Mukama abawe omukisa saba tukolere eggwanga lyaffe nga tuyita mu music waffe kuba guno gwe mulimo gwaffe nga ne tumaze kuyomba buyombi naye nga tutudde ne tuteesa ebiganye tujja bitereeza. Saba Mukama asaasire Baby Day ebyamusobako abakyala famire abaana n'emikwano gye ffenna. Saba Allah tusaasire tusobole okubeerawo tulabe okubwana baffe nga bukuze kubanga ekituuse ku Baby Day kibi. Saba Mungu atusaasire n'abaana ba Baby Day Mukama abawe ekitangala n'abakyala ensereme kubanyiga kubanga omuntu bw'agenda ate bangi beefula ng'omugenda Abudu bw'abagambye omuntu akwefuulira nabanga atakulaba nga atakumanyi. So saba Mungu atuwangaze buli ali wano weekuume tusobole okubanga tutambula bulungi. Neebaza bonna abasobodde okulwana olutalo lwa UNMF mwenna sigenda kubamenya kuba muli bangi balala bali wano abalala tebaliiwo. Bantu bali Koboko, bantu bali Ajumani, bantu bali Mubende, bantu bali Kigezi, bantu bali Busoga, bantu bali Bukedia. So sobola kumentioninga buli omu, but all of you guys you have fought a very big battle. The struggle continues, but one day one time we are going to see victory. Thank you so much. Nebaza nnyo bonna. David webala okubanga buli kaseera oyimukiramu n'oleeta ebyuma byo ku federation obireeta. Leero tufuna obuzibu engoma yino Sabukulude empya omutima ogwo gwe twagala tulijje politics mu music kubanga bino si bya politics bino bya mulimo music
bwe bakubba nzibwa olyabbwa bwe bitaatereere tetugenda kubeera bulungi. So tutereeze entalo z'ekigagga zinyuma naye bino ebyokuba ffenna tuli awo bakutwala kakaaba ate okaayana ne munno kifo kye mwanditeeseza musooke mubeko we mutuuka ene bwe sijja kwogera nnyo mugabo omukisa. Thank you. Ina ilayiwa ina